Poliisi y'e Bugweri etandise okunoonyereza ku kiviiriddeko omusibe g'abantu Jowero okufiira mu kaduukulu ka poliisi e Busembatya. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Busoga East Mike Kafaayo agambye nti omufu yeezobye ne poliisi ng'emukwata bwe yabadde akyali mulamu ku bigambibwa nti yabadde abbye essimu y'omukyala Namukasa Prosi kyokka ate beewunyizza okusanga ng'omusibe ono afiiridde mu kaduukulu. Mike Kafaya agambye nti poliisi yakakwata abantu 5 bajjambeko mu kunoonyereza ku nsonga zino. Naye mukwata bagambibwa nti yalumiziddwamuko oba yafunyamu obuvune naye ne bamuteeka mu kaduukulu bagenza okwejjukiriza nga afiiridde mu kaduukulu. Akaduukulu kabaddemu abantu abalala 3 ono yabadde ku mulimu amanyiddwa mu mannya ga Sergeant Kabona Moses ne PC Okonga Roha bakwatiddwa era nabo bali mu kaduukulu kati. Poliisi mu disitulikiti y'e Luweero etandise okunoonyereza ku musajja ateeberezebwa nti musawo wa Kinnansi Saamu Mutyaba ow'emyaka 63 omutuuze w'ekirya Nnyonza mu ggombolola y'e Luweero oluvannyuma lw'okukwata omusawo ono lubona ng'alina emirambo 2 mu ssabo lye n'ekigendererwa ekitannategeerekeka bulungi. Omusasi waffe Ttaaka Konsolata abirina. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ttundu lya Luweero Sam Twina Mazima waliwo yababagulizaako nti ku kyalo kirya Nnyonza mu Luweero waliwo essabo mwe baziika abantu mu ngeri emenya amateeka nabo ne batandika okukola ogwabwe. Mu kunoonyereza ennyo poliisi akawungezi k'eggulo gye yagwiridde ku musajja mukulu Sam Mutyaba ng'ono musawo w'ekinnansi ne munne Kevin Sebina nga balina omulambo ogutandise okuvunda mu ssabo lyabwe nga waliwo n'ebisigalira by'abagenzi era awatali kumala budde Mutyaba ne Sebina kati bakwate bayambeko poliisi mu kunoonyereza ate ebisigalira by'abagenzi byatwaliddwa ku ddwaliro ekkulu e Luweero abakugu bongere okubyekebejja. Vincent Kabubi ssentebe w'ekyalo wabadde bino atubuulidde nti Mutyaba kati omukwate mutuuze era amanyiddwa nga bulijjo atera n'okubayita ne basanyukamu kyokka ebiguddewo bibeeraliikiriza. Tekukisuubira nti mutuuze munnaffe ayinza okuba n'abafu abalamba 2 ku kyalo kino naye kyannaku nnyo nti mukulu Mutyaba tukuze tumulaba azaaliddwa kuno era bino ebintu abadde ng'abikola wano oluusi ng'aba n'abajja wano okujaguza ebintu bye ng'oluusi atuyita ng'abatuuze ne tujja wano. Kitegeeza bwekuba nga tubadde tulya ng'abatuuze tubadde tulya ku bibumba. Kitegeeza n'abafu bafamu bayinza okuba nga tebaliimu mu ttaka ng'ayinza okuba abatwalira aleeta abanene babatwala. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Konsolata wano musaza lya Kabaka eri e Bulemeezi. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Alex Kizito annyonnyola ku biviirako ensigo okulwala. Bintu ki omuntu byalikoze okwewala obulwadde bw'ensigo? Ekisookera ddala singa obaako n'obulwadde bwonna obukutte tomirirawo dda tosooka kumira ddagala kuba eddagala erimu lirwaza ensigo so gendewo omusawo akubuulire kiki ekikuluma exactly. Omuntu bw'olwala obulwadde nga obwa bulijjo katugeze nga malaria obulwadde obujjanjabikka mu butuufu waligenzewo omukugu ne balaba ddoozi entuufu ne bakujjanjaba bulungi n'otereera kubanga eddagala liva kujjanjaba obulwadde bwa malaria oba malaria yennyini asobola okuleeta ensigo okukola ki okutendewalirwa n'ofuna renal failure. Omuntu singa oba oli mulwadde wa sukaali ne pressure olina kuba nga omusawo wo mubutuufu akuba kumpi buli bw'omwetaagidde. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Nyini ntebe wa district y'e Mukono Reverend Peter Bakaluba Mukasa yatabukidde amyuka president ow'ekibiina ekya National Unity Platform atwala ekitundu kya Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi olw'okwagala okukyankalanya enteekateeka ey'okusunsulamu anaakwatira ekibiina kino bendera ku kifo kya nyini ntebe wa district y'e Mukono nti ng'ate yandisuubiddwa okuba nampawo engwanga ekituuti kya Mayiro. Omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi gye buvuddeko yalangirira nti yali mmeeya w'ekibuga ky'e Mukono. Johnson Muyanja Ssenyonga nti naye waakuvuganyiza ku tikiti ya Nuupu ku kifo ky'obwanyini ntebe obwa disitulikiti ey'e Mukono nti ng'ate Reverend Peter Bakaluba Mukasa abadde amanyi nti yayitamu mu kamyufu nga tavuganyiziddwa engeri Muyanja Johnson Ssenyonga gye yasooka okulangirira nti ayagala obubaka bwa Paalamenti e Mukono South.
wabula abakulembeze ba Nuupu okulina abamu ku ababaka ba paalamenti abava e Mukono balumiriza Reverend Peter Bakaluba Mukasa nti okukuta ne banna NRM mu ngeri etyoboola amaanyi g'ekibiina kyabwe ekya Nuupu e Mukono mu ngeri etali ntuufu. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Reverend Peter Bakaluba Mukasa nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku bino ebimwogerwako. David, wewuliza okuba nga baagala okuteekako omuntu. Okunteekako omuntu si kizibu. Wabula kaakati oli yasaba kirala ate ne baga nti baamusaba adde ku kifo kyange. Kakati twabadde tugamba nti kale katugende mu vetting tuyite mu processi naye ate tetulaba lwaki bandibadde batandika okulangirira kaakano abantu be bakyusisa okussa mu bifo ebirala nga ne vetting tetunnagigendamu. Ekyamaanyi kati golaba tebali feeya gy'oli. Anti kyekyo kwega kiraga nti tewaba bwenkanya ate okuwulira nga omuntu azze ku mukolo ate n'atandika okulangirira abalala nti gwe gundi twalabye ng'ogende osande eno gwe tukutuuse eno. Kyamaanyi wadde ayagala bamale kwebuuzaako. Abandibadde bagoberera vetting process gye tugendamu. Abamu ku bakulembeze ba Nuupu e Mukono bakunenya nti obadde togenda mu nkiiko zaabwe. Kyekyo si kya mazima n'akatono. Mbadde neetaba mu nkiiko zonna ze batuyitamu okugendamu. Ate bano babaka ba paalamenti ab'e Mukono abakulumiriza nti obali tokyumbira. Bo bayinza okuba n'ebyabwe. Honorable, ekirala kye bakunenyako nti bwe walonda obukiiko walonda ba NRM ku bukiiko ku disitulikiti. Era n'abalala abali ku bukiiko era kuliko aba National Unity Platform n'abantu ab'endowooza endala zonna okusinziira ku busobozi n'enkola y'emirimu. Gwafa ku busobozi? Obusobozi sinzira ku nkola y'emirimu. Anti bali bakusobola obukiiko bwonna obuteeka abantu b'ekibiina. Era n'abalala n'abaliko ba bibiina. Ekya Nuupu si bibiina birala nti gwofa nnyo kuba NRM. Tugamba akakiiko ka Public Accounts Committee omwami alona akakulira wa National Unity Platform. Era emirimu tugikoze bulungi. Wabula mu bukiiko mwe tuli mulimu n'aba NRM. Kubanga akakiiko ka district tetukalieko ffekka mulimu n'aba NRM. Emirimu gyonna tugikoze bulungi mu bwenkanya tetulabawo kukuta kwonna. District eno okuba bwafuuka chairperson ebaddemu entalo nnyingi akakiiko kakagaba emirimu. Ate emyaka ena gye tumaze ku district y'emyaka gye tusinze okukola emirimu bw'otunuulira emabega yonna kubanga mu myaka ena ekitebe kya district ekyali kyalema tusobodde okukikola. Enguudo za kolas tuzikola, tukoze amazzi, amasomero n'ebirala byonna. Akakiiko ka District Service Commission abalonzi bennyini be bansaba nga tuli mu campaign nga bakaaba amaziga nti bakooyo baguzanga emirimu. Tekyalina buzibu bwonna nali ngezaako okukola ekyo ekituufu mu kiseera kyakyo. Naye ng'emirimu gyonna mu disitulikiti y'e Mukono gitambudde bulungi, ffe tetubadde na ntalo era emirimu tugitambuzza. Bulyake n'obubbi mu disitulikiti y'e Mukono tubugobyemu. Ng'ate bagamba oli nakyemalira wali toteesa na banno. Ate bwe nakyemalira buva luddawo ebintu byonna bye tukola tubiyisa mu kanso tewaliwo ky'okola ng'oli wekka. Naye buli lw'oyagala okukola ekintu ekituufu mu kiseera kyakyo naddala ku bintu ebiriko ensimbi n'ebirala byonna sirabawo bwannakyemalira. Tolaba namboza ebyo tebabiraba. Omanyi ababaka ba paalamenti bo balina endaba gye balaba ebintu nga bali mu paalamenti ate n'ebintu bye tukola mu local government ate nabyo enkola yabyo ndala. Kakati bo oluusi baagala okuba nga bakama baffe batulagire tukole ebintu birala. N'olwekyo siyinza banenya bo bwe baba ebintu babiraba bulala naye ffe tugezaako okubikola nga local government bwetulagira n'okusinziira ku nsimbi ezibaawo. Sijja kujja kukwata mirimu ntandike kugigaba nga si buyinza bwange. Sijja kukugamba nti gw'oli mubaka wa paalamenti wange oba mukwano gwange jangu okutwale contract eno. Ekitera okutunyiigisa ffe mu local government abantu basuubira nti contract ffe tuzirina ezigaba enguudo ezizimbe ebizimbe oli bw'omugamba nti tekisoboka olwava mu mbeera n'ateekawo olutalo. Reverend naye n'ababaka abamu awo e Mukono baali mu local government gye basookera. Kyogamba ebyo tebabimanyi byogerako.
anti gwombuuzizza naye temubayitana mu nkiiko enkiiko zonna sipiika ayita ababaka ba paalamenti abo naye emirundi egisinga tebalabikako enkolaganayo n'ababaka ereeta honorable endaba yaffe ey'ebintu yeyinza okwawuka bwe bituuka ku implementation nga bwe nkunnyonnyodde okuggyako ng'omubaka wa paalamenti ate ye yazze okuyingirira emirimu gyange nkubeera waliwo omubaka omulumu yayagala ne kya service commission n'alangirira abantu bonna bajje beekalakaase ku district naye yatambula okuva mu kimuga mukono okutuuka ku district ng'atambudde omu yekka bw'ati kitegeeza nti abantu baali bategeera kyenkola nti kyekituufu naye ng'omubaka azze kulwanyisa bulwanyisa ng'alina ebigendererwa ebibye okuba n'ebigendererwa kya buntu abantu bonna basuubira mu local government nti tulinamu ebintu bingi ebyokugaba mwe muli zi contracts ez'amakubo ebyenguudo mubaka kyoyo yali akulemeddeko asinza kyogera wano ku mpewo naye abantu buno